Program Fayiro Ku Mmeeza gy'olaba ku Bukedde TV tukulisaayo nnyo kuva mu kumulamu okwo fayiro gye tugoberedde ya Abdulnoor Lukwago w'ekitemu ku luguudo lw'e Masaka yatomerwa abamutomera motoka ya Petrocity wabula alina okwemulugunya nti teyayambibwa omusango gwe tegwakwatibwa bulungi era n'okuliyirirwa tekwakolwa ye fayiro gye tugoberedde. Akulira polisi y'ebidduka ku Kayiira Police Station ASP Sunday Stephen agamba nti newankubadde abafamire ya Lukwago baali baagala enteeseganya basobole okufuna obujjanjabi bw'omuntu waabwe wabula oludda lwa Petrocity bo baasalawo omusango gugwere mu kkooti. Abapoliisi bakola okunoonyereza ne bagenda mu kifo awaali akabenje ne bakuŋŋaanya obujulizi oluvannyuma fayiro y'omusango ne bagisindika ew'omuwaabi wa gavumenti era omusango ne gugenda mu kkooti nga ASP Sunday Stephen bw'ayongera okunnyonnyola. Omusango ogwo kituufu gwabeerawo mu 2006 nga yakatandika mu Gwokuna Epo wabeerawo accident wakati wa trailer etwala amafuta ga Petrocity n'owa boda. Omusango polisi negunoonyerezaako era ne ku accident scene twagendayo ne tufuna abajulizi n'omusango gwagwera mu kkooti nga bw'ŋŋambye naye nga fayiro tena kutuuka mu kkooti. Of course, wabeerawo process of investigations. Ekyabeerawo nti trailer eno immediate nga accident yakabeerawo police nadda traffic tetwayanga okutuukawo twajjanga wayiseewo akabanga kubanga bwali budde nga buli busy bwajjamu ne batukubira nti awadde accident and responding tugenda okutuukawo netusanga abantu bafuuse unruly naye ekyabeerawo nti twasanga ekirungi ennyo waliwo police posting ng'akava mu roundabout owa trailer bwe yatomera ye yagamba nti teyalaba nakulaba teyawulira naye n'agenda n'aparking police. Of course police eyaawo ku police post ne bamukwata bamugalira ne tutandika okunoonya engeri gye tutwala omulwadde n'ayanguzibwa n'agenda e Mulago. Oluvannyuma nnyo engeri abantu gye bali bafuuse bangi mukama wa pikipiki najja n'agibbawo ku kifuba n'agima police nali siri ku scene ne bankubira ne bagamba piki bagitutte bagimye police ne batakiriza bulungi abapolisi kugamba okukola omulimu gwabwe. Piki netwalibwa naye oluvannyuma family nejja yokka nga abantu bagenza abalala omulwadde ali Mulago nga n'emmotoka tugenda ne drive tugezaako okukikaanyaako nga facts ezimu abantu tebazikaanyaako nga driver agamba yadde avuga bw'ati bakwano wa boda nabo nga bagamba byabaddewo bwe biti. Oluvannyuma ennyo nenzire ku scene nze kennyini n'omupoliisi yali akola ku musango ayesika Everest n'abapoliisi abalala banyambako ne tuddayo ku scene n'ababodaboda abaliwo ne tubayita abasinga abantu mu kitundu baagire ba accident tubayita ne driver wa trailer ne mukama we Kajina ne interviewing abantu ne batulaga accident yabeerawo etya abamu nga bagamba owa boda yayingira ne trailer mu roundabout nemunyigirayo ngewetya ekwata bweyogerere abalanga bagamba mbu yayingira n'emmotoka endala neyimirira nemuwawe kati owa trailer n'atamulaba n'atamuwa chance ku gamba ne bakola statements era kwe ziri ku fayiro. Investigations zonna netuzikola netufosinga ne mukama wa pikipiki ogikomyawo ku poliisi netuginspectinga nga tuyambibwako waliwo chairman wa bodaboda omwana muta Innocent akoleawo kaleerwe yatuyambako tulaga bodaboda eyo gye baali bagikwese na buli kimu kyonna ne mbafosinga netugikomyawo netuginspectinga netukola buli kimu kyonna. Of course inquiries bwe zaggwa fenga poliisi tetuyinza kufosinga abantu kuteesa family y'omulwadde nga yagala nnyo bateese omulwadde asobola okuyambibwa nga ne driver kamba nti teyali mu nsobi
bayagala amateeka gakolenga bwe gakola ki nga bwemugamba driver ali Kenyan nga alina ne passport ne driving permit ya Kenya ne bakamanyi nga bagamba baagala inquiries zigende mu maaso amateeka gakolenga bwe galina okukola of course fine tugiweereza wa state attorney actually taata w'omwana wa boda boda oyo ye munil no sentonga amani ye taata wa boda nangamba kuno nga nabiteeka mu lwoyo omukyala nankubirako ne kusimu nga it's fine Fayiro weeri nakatatera weeri nga baagala bagulewo civil case against Petrocity nembagamba it's okay Fayiro era wabu naye Fayiro wagitwalibwa state attorney na studying evidence natugamba okusinzira ku sketch plan gye yalaba n'abajuliza abamu statement ze baakola wakuba nti ayo taliyo nandibalaze Fayiro nemutwala ne minute ya state nemusomamu nagamba Fayiro tugigalewo of course fika tinga police twatukomyawo munnamateeka Jaffa Senganda agamba nti obuzibu bwonna mu misango gy'obubenje butandikira ku tteeka n'engeri gye liyambamu amakampuni addala aga insurance kyokka nga linyigiriza abo bafunye obubenje. Obuzobola bwe tulina mwami Kayiira buli ku insurance companies zino oba etteeka erifuga third party insurance buli motoka omuntu obateddeko third party bagiwa $10,000 kitegeeza ate buli muntu bamuwa $1,000,000 kiki ekitegeeza nti motoka katugambe kamunye ina abantu 14 singa efunye obuzibu abantu bonna ne bafuna obuzibu bonna abalimu basobola bawa paka $10,000,000 abantu bonna 14 nekitegeeza nti ne $1,000,000 tewera ate wabeera muntu omu nga yafunye obuzibu kyebasobola omuwa ekinene kakadde ka ssente tulaba nti ezo ssente entono nnyo naddala nga tukozesa ekifaananyi ky'omwana ono nti buli mwaka yeetaaga infact kumpi buli myezi 3 oba 5 yeetaaga amagulu amaala okukorespondinga ne height ye kubanga akula buli kaseera ate buno buli mu bwalubeerera paka Katonda bwali mujja mu nsi so tulaba nti ezo ssente entono nnyo naye ne bateekako n'obukwakkulizo obulala singa omuntu aba afudde olina kusooka n'ofuna letters of administration ogenda okleminga yakakadde akamwako kula omuntu ffe tumanyi nti letters of administration at most zijja kutwala mwaka mulamba ate nazo olina oziteekamu ssente okutuuza meeting so tulaba nti waliwo obutenkanya bungi nnyo abantu abafuna obubenje bwe batuukako. Oluvannyuma lw'okubulwa obuyambi okuva mu kampuni ya Petrocity, Lukwago yasigala apookya n'obuvune mu ddwaliro ekkulu e Mulago okutuusa lwe baamusiibula. Ennaku ey'obupangisa mukyala Lukwago agirojja lulwe kubanga nga basiibuddwa okuva mu ddwaliro baakomawo mu muzigo we baali bapangisa nga tebalina ssuubi lyonna ku ngeri ki gye bagenda kutambuza bulamu. Eky'omukisa omulungi baali batandise okuzimba amaka gaabwe ekitemu naye nga tegannaggwa era omukyala yasalawo mu mbeera eyo kutwala bba mu nnyumba wadde nga yali tennaggwa. Naye baatusiibula ne tujja era twadda wali muzigo we tubadde tubeera tukomawo awo sisita wange oyo amperekeddeko Landi Road ne tubeera awo ffenna. Naye bwe twasulawo ennaku 2 tulaba kati ensi etukutte tugenda kukola tutya tugaa tuyite Landi Road ono kuba ekiyumba kyaffe kino twali tukizimbye nga tunatungirira temuli madirisa temuli nzigi tetulina ttooyi byonna nga tebiriiwo naye tuyita Landi Road ne tumugamba gye tulaga tulaba olugendo luwanvu tubadde tukusaba tukusiibule ebitusobyeko byonna tusonyiwe kuba twagenda nga tuyingidde omwezi ogwo ne guggwako ng'agutubanja e Mulago ne tubeerayo omwezi ogwo n'agutubanja tukomyewo tuyingidde mu mwezi ne gibeera emyezi emirungi nga 3 tumugaa tetwagala kubeera bwe tutyo naye tusonyiwe byonna ebitusobyeko tugenda nti mulagawa mwagala kunvumaganya kyalo mukazi agobye abalwadde nti nedda musawo tute naye musawo katugende kwa maaso gye tulaga ojja kutya okutugoba nti munene n'abagamba ntya ate naffe twekaluubirize naye weekaluubirize ffe tetukyalinayo ssuubi titugenda kukola wano tukusasule
kati katugende walungi tewaba wammwe katugende ewaffe. Kazi n'atusiibula bulungi tujja wano. Lukwago asiima nnyo abatuuze abamudduukirira n'obuyambi bwonna obumuweereddwa, naye ennaku emukaabya ennaku zino kwe kuba nti okuva lwe yafuna akabenje ako abaana baalekerawo okusoma era tebakyalina zibaweerera ate nga n'ennyumba ekyamubanja okugimaliriza. Twebaza abantu abatuyambako nga twakafuna obuzibu buno, beebale tudduukirira Mukama abateeremu omukisa mu mirimu gyabwe. Ate tusaba abazira kisa bonna abalaba TV Bukedde abalina obuyambi obusobola okuyamba abantu abali mu buzibu batuyambe mu mbeera yonna. Program Fayiro Ku Mmeeza ey'olwaleero twagala gifundikirira wano, naye ng'ekisinga obukulu mu byonna bye mulabye obuntu bulamu. Kabenje kasobola okubaawo nga kazeera mu butanwa ng'akabenje bwe kaba, naye ekyokola nga akabenje ako kamaze okugwawo kyekisinga okusalawo ku kiki ekiddako eri obulamu bw'omuntu oyo gw'oba otuusizzaako obuzibu obwo. Kiro kya leero njagala kusiibulira wano, njagala kutegeeza nti puroguramu eno tugikutuusaako buli lwa Sande ssaawa 5:30 ez'ekiro ne tugikuddiramu ku Mande ssaawa 4 ez'okumakya. Kwagaliza ekiseera ekirungi, nze Richard Kayiira Ssaalongo.